ey'okwongera okusisinkana Katonda waffe mu ngeri y'enjawulo. Njagala okubeebaza nate era mu ngeri y'enjawulo kubanga nkimanyi nti eyo mubeera bize nnyo era abakristaayo bangi munzikize kino nkyogere abavudde eno ne bajja eyo naye bambi obukristaayo bwabwe ne beesanga nga buserebyemukko katono olwa bize schedule eziri eyo. Naye njagala okwebaza Mukama Katonda kubanga Katonda wammwe mukyamumanyi, mukyamwagala ne muwaayo n'obudde buno over okusukka essaawa nnamba buli lunaku. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe nnyo nnyo, agulumizibwe, aweebwe ekitiibwa. Bassebo ne bannyabo, olunaku luno olwaleero tutandise ennaku zaffe 10 ez'okusaba, 10 days of prayer. Njagala omaakinga ekigambo ekisembayo, 10 days of prayer. Seeyanjudde kubanga mpulidde nga bannyanjula bulungi nnyo. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Lw'okuba obudde nina eddakiika 3 nnyinza obutagenda nnyo mu kulandagga, naye ennaku zaffe zino 10 ziriko omutwe omukulu ogugamba nti naye gwe bw'osabanga. Era bassebo ne bannyabo, ate ne wabaawo akatwe akatono ak'olunaku olwaleero akagamba nti mubeere mu nze. Tugenda kutambulira wali awanene awagamba nti naye gwe bw'osabanga. We tunaamalirayo ekitundu ekyampeebwa nga paati eddako tugitegedde nti naye gwe bw'osabanga, but when you pray, akaddako awo tujja kuba nako tukategedde bulungi nnyo. Era bassebo ne bannyabo, njagala okubategeeza nti our key text eva mu Yokaana Essuya 15 onyirwakutaano nti nze muzabbibu, mmwe matabi, abeera mu nze nange mu ye, oyo abala ebibala. Takoma kubala bibazi bibala, naye ebibala ebingi, kubanga awatali nze temuliiko kye muyinza kukola. Katwebaze Taata omulungi w'ekisa ekingi, neera jangu oyogereko naffe okuyita mu byawandiikibwa okubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Bassebo ne bannyabo, ekigambo muzabbibu Mukama waffe Yesu Kristo akikozesa kubanga bw'ogenda eri mu Ancient Near East, emizabbibu oba ensuku z'emizabbibu almost zaali nga buli wamu. Mwabavuddeko eno e Uganda, omuntu bw'ayogera ku lusuku luba lw'amatooke, era kyova olaba mugatutuma nga tuzzeeyo. Bw'olwawo kuliryako towulira bulungi. Juzi twabaddeyo mu Congress ye Nigeria, just kawiiki kamu nga tetulina bwe tulya ku ttooke. Naye olwatuuse Entebbe, kye twasoose okukola ku restaurant nga twakatuuka Entebbe, kunoonya ttooke tulye ku mmere ewooma. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, omuntu bw'ayogera ku lusuku wano mu Uganda olusuku luba lw'amatooke, okusinga matooke. Gundi ayina olusuku lunene bwe luti, ne bw'atateekako lw'amatooke omanya nti lw'amatooke. Mu Isirayiri bwe boogera ku lusuku lwalinga lwa mizabbibu. Era bassebo ne bannyabo, wano bwe boogera ku muzabbibu ogutabala bibala, kyalinga kyewuunyisa na bwewuunyisa. N'olwekyo mu Isirayiri ensuku ez'emizabbibu zaabeerangayo nga nnyingi, nga ziri komoni, nga ziri buli wamu. N'olwekyo kyova olaba nti bagwogerako wano. Bw'ogenda nange mu Bayibuli yo
mu kitabo kya Zabbuli gye njagala okujjayo obukakafu obwo kubanga lulunyi lubadde mu ndagaano mpya naye bwogera nange mu Zabbuli ey'ekinaana tugenda kusoma okuva ku lunya olw'omunaana mpaka ku lw'11 Bayibuli egamba nti wajja omuzabbibu mu Misiri. Okawuliraako wajja omuzabbibu mu Misiri wagobamu amawanga n'ogasimba oba ntegerekese waswaza mu maaso gaagwo naye njagala ogobera akantu kano nti wajja omuzabbibu mu Misiri. Nze naawe muli basomi ba Bayibuli balungi mujjukira bulungi nti abaana ba Isirayiri baali e Misiri okumalayo emyaka emingi mu buddu. Kaakati wano omuwandiisi wa Zabbuli muganda wange mwannyinaze atendereza Mukama Katonda ng'agamba nti wajja abaana ba Isirayiri e Misiri. Abaana ba Isirayiri beeyita omuzabbibu kubanga omuzabbibu kyali kintu kya muwendo ng'olusuku omuganda bw'alulabirira obulungi ennyo omunyankole eziba nte sayidi eri endala bulo naye katugende ku lusuku lw'entegeera obulungi ng'omuganda bw'olaba bwa treasuring olusuku lwe bwaluwa ekitiibwa era bw'akusanga omaze gasalaasalamu ndagala akunyiigira. Era bw'omuganda bw'aba atambula n'alaba olusuku olutafiibwako yeewuunya ekika ky'omuntu oyo ayina olusuku naye nga lufaanana lutyo. Olusuku nga tolusalidde ku kyalo oba ku kitundu beewuunya ani nnyini lusuku luno atamanyi ddufaako. Abalala bagenda wala ensuku ne bazibikka n'ozibikka. N'olwekyo wano mu Buganda nammwe abasinga obungi gye muva olusuku kintu kya muwendo. Nabwe kityo nga mu Isirayiri olusuku olwo lw'emizabbibu bwe lwali olw'omuwendo. Kyova olaba abaana ba Isirayiri beeteeka ku kintu ky'omuwendo mu kalica yaabwe, beeyita muzabbibu. Kyolaba omuwandiisi agamba nti wajja omuzabbibu mu Misiri wagugobamu amawanga n'ogusimba. Agenda maaso n'agamba nti wassaawo mu maaso gaagwo ne gusimba nnyo emizi ne gujjula ensi. Nti bwe gwava eri mu Misiri abaana ba Isirayiri ne bajjula ensi. Olunnya olw'ekumi lugamba nti ensozi ne zibikkibwa n'ekisiikirize kyagwo n'amatabi gaagwo ne gaba ng'emivule egya Katonda. Nti abaana ba Isirayiri baasiisira ensozi zonna nga bavudde e Misiri. Nti ensi yonna n'ebalaba nga buli wolaba mu Isirayiri abaali bali confined mu kasifo akatono ennyo mu Misiri, Katonda bwe yabata ne bajjula ensi era n'atandika okuboogerako nti eggwanga lyange nga buli kimu balifaalinga ku bo. Olunnya olw'11 kyava agamba nti gwaloka amatabi gaagwo okutuusa ku nnyanja n'ensibuko zaagwo okutuusa ku mugga. Lwaki nzijeyo kino kubalaga muwendo gw'omuzabbibu e Misiri, the vine tree. Era bassebo ne bannyabo nti mu Isirayiri awaali yeekaalu, mu yeekaalu kigambibwa ebitabo binnyonnyola Bayibuli nti mu luggya bwe wayingiranga bw'oti mu yeekaalu ekyakwanirizanga gwe muti baali baasimbawo omuti ogw'ezabbibu. Ogwo kwe bajjuukiriranga n'okujjayo ekyawandiikibwa ekyo kye mbasomedde mu Zabbuli nga beeyita bo muzabbibu. Era bassebo ne bannyabo nti Yesu Kristo bw'ayogera eri abayigiriza be
ebigambo bino ebiri mu Yokaana olunyiriro batusomedde kigambibwa nti yali mu kisenge ekya waggulu ng'anaatera okubalekawo. Era agezaako okusiiga ekifaananyi eky'emizabbibu egyali buli wamu wonna mu Isirayiri ng'agamba nti ye muzabbibu, era nga baali mu kisenge ekya waggulu nga bagulaba n'ogulaba mu luggya, kubanga buli mu Isirayiri yali ng'agumanyi we gwali nga gwagaagalaawo nga guliko n'ekisiikirize, naye papasiro gusimbawo okulaga nti Isirayiri muzabbibu. Omuzabbibu ogwo gwali bagutaddewo ng'akabonero aka Mezaya. Dodds bw'awandiika bw'atyo nti kaali kabonero aka Mezaya, omununuzi waabwe. Weewaawo bo baali tebamutegeera bulungi, naye bwe baagutunulangako ne bajjukira ebyabatuukako ebyabatuukako e Misiri, n'okuva e Misiri kyebava baguteekawo nga beeyita omuzabbibu abaana ba Isirayiri. Bassebo ne bannyabo, kati Yesu Kristo okwogera eri abayigiriza be mu kisenge ekya waggulu, Yesu Kristo agezaako okukyusa ebirowoozo byabwe bave ku muzabbibu guli oguli mu luggya bo gwe beeyita, ng'abagamba nti nze muzabbibu, muteekwa okusimba mu nze, si mmwe muzabbibu. Kati nze muzabbibu, mmwe musaana kusimba mu nze, si bantu abali mu nsi eno okusimba mu mmwe, si mmwe muzabbibu, nze muzabbibu. Lwaki ndeeta bino? Njagadde okuwa background eno empanvu ey'olunyiriri olwo, kubanga bwe tutagitegeera oba bwe si kikole, amakulu g'ekyokuyiga eky'olwaleero tegajja kuvaayo, ate nga kye kigguddewo ebyokuyiga byaffe eby'ennaku zino 10. Bassebo ne bannyabo, maze okubalaga nti Yesu Kristo yeeyanjulira abayigirizwa Abayisirayiri nti ye muzabbibu. Jjukira bazze bo bamanyi okuva ku bajjajja baabwe. Jjukira bano abayigirizwa 12 si tebaali kitundu ku baana ba Katonda abaava e Misiri, naye from generation to generation, okuva ku mirembe gy'abajjajjaabwe ne bajjajja baabwe, nga balaba omuzabbibu mu luggya nga beerifaalingako ng'omuzabbibu abaana ba Isirayiri. Kaakati bano abazze bamutegeeramukko Mukama waffe Yesu Kristo, abayigiriza be 12 kati abagamba nti mmwe njagala kubategeeza, mmwe temusobola kubeera mizabbibu. Isirayiri tesobola kubeera muzabbibu, nze muzabbibu. Yesu Kristo abagamba nze muzabbibu. Era bassebo ne bannyabo, enkolagana y'abaana ba Isirayiri ne Katonda yajjangayo nnyo ekifaananyi ekyo eky'omuzabbibu. Nti the vine and branch picture emphasizes complete dependence on need of a constant connection. Bassebo ne bannyabo, Yesu Kristo bw'amala bagamba nti ye muzabbibu, kati abagamba balina kubeera mu ye. Balina kubeera mu ye, kubanga eri baatambulanga nga bazimba nga bagamba amawanga amalala nti ge galina okubeera mu bo abaana ba Isirayiri. Kakati Yesu Kristo abagamba nti nze muzabbibu, muyina kubeera mu nze. I'm about to live, naatera okugenda, naye nga munaabeerawo muyina kubeera muze. Kangezeeko okukinnyonnyola. Ekifaananyi ekyo kyajjayo eky'omuzabbibu n'ettabi. Okimanyi bulungi nti ettabi terisobola kubeerawo awatali muti, awatali nduli. Kati Yesu Kristo ye munduli, gwe muti ogw'omuzabbibu. Kati gano amatabi agavaako gayina kuva ku Yesu Kristo. Amatabi gano ag'enjawulo tegasobola kubeerawo
tegasobola kubeeraawo mu bbanga mu space tegayina bwe geewagwe ne gagamba ffe tuvuddeko katuyimirire ffeka gwenduli tetukwetaaga muti ate nno nkyayongerayo bassebo ne bannyabo kati Yesu Kristo yali agezaako okugamba nti by all means mu ngeri yonna tewaliwo bayigirizwa bano kubanga go matabi gye bayinza kubeerawo not even a second bweti awatali muzabbibu muti nga ye Yesu Kristo. Kyava agamba nti nze muzabbibu sinnagendayo ku linnya olwokutaano njagadde eri gye luva waggulu eri kyava abagamba eri wali ku lusookera ddala mu Yokaana 15 tusooke tuvaawo tulyoke tudde ku linnya olwokutaano kyava agamba nti nze muzabbibu mwe muli matabi. Yesu Kristo okwogera ebyo yali agezaako okutegeeza nti wano nawandiise point yange agamba nti perhaps Jesus spoke so because they were so accustomed to thinking of Israel as the vine and thought mainly in terms of their connection into Israel. They now had to think of Jesus as the vine and emphasize their connection to him. Basema ne banyabo Yesu Kristo yali alina obbakakasa nti wateekwa okubeerawo enkwatagana ey'omuggundo wakati wange nammwe era ekitali ekyo wessiri temusobola kubeerawo. Ate basema ne banyabo gwokimanyi bulungi nti y'enduli omuti gusobola okubeerawo awatali matabi kubanga erinogokako ng'eddala likola ki limera naye ettabi kasita linogokako ne ligwa wali ebyalyo nga bikoze eki nga ligenda kufumba oba kwokya bulooka. Agamba nti oyo abeera mu nze nange ajja kubala ebibala abeera mu nze. He who abides in me and I in him bears much fruit. Underline the word much. Oyo abeera mu nze nga nange ndi mu ye abala ebibala ebingi mu Luzungu bw'agamba. Basaba ne bannyabo fruit bearing is inevitable with abiding. The quality and the quantity of fruit may differ, but the presence of fruit will be inevitable. Basebo ne bannyabo abali wano abafunye omukisa okubeera mu byokuyiga bino njagala nkubuulire ettabi bwe libeera ku muti buli muntu alisuubira okubala ebibala. Awo no tugenda kutuukawo ebibala si kibala. Singa obeera n'omuyembe nga gulina amakoola mangi nene gusaaka akayembe kamu obuyembe bubiri ogwo guba gusaze. N'olwekyo ettabi buli omu alisuubira okuba nga liyina ebibala. Kati ate nno tetunnayingirako mu maaso awo bwe gumala okubeera n'ebibala quality kubanga wabaayo omuyembe oguwooma n'ogutawooma. Eriyo omuyembe nga gunyirira naye nga tosobola gulya nga tomaze gusalamu nakambe kubanga mu ndeeyi egimu ate gibeeramu obuvunyuvunyu obuwuka nga toyinza gulya kiro. N'olwekyo ne quality omutindo gw'ebibala obungi gw'ebibala nakyo it matters. N'olwekyo basaba ne bannyabo njagala okubakakasa nti the purpose of the branch is to bear fruit though their uses for grape leaves. People do not raise grape vines to look at the print leaves. Basaba ne bannyabo teri muntu yalimanga muzabbibu kubeeraawo ne yeenyumiriza mu makoola ga muzabbibu. Weewaawo ng'amakoola gayinza okuba nga gayina emigaso emirala ng'eddagala herbs. Kankukomyewo eno ewaffe kye tutegeera obulungi. Teri muntu ayima lusuku kubeeraawo kuggyako ndagala kubanga endagala bazitunda ate kuva dda ate kati zeeyongedde akatale. Ng'oli alimye olusuku lwe kutunda ndagala olusuku lw'amatooke. Tekiri ekyo. N'endagala olusuku ne bwe luba lunyirira bulungi nga luliko endagala nnungi nga terusa matooke
tabbu ebezze nnyinirwa ajja kubeera disappointed. Mumanyi bulungi era ekyawandiiko ekyakikwata ku muzabbibu nnyini nnimiro bwe yajjanga tegubala agulabiridde nga gunya naye nga tegubala n'agamba ogwo guveewo gwonoona ettaka lyange lyabwe ne sipesi yabwerere. N'olwekyo muganda wange mwannyinaze nti oli ekimusifukiriza olusuku lwe n'alulima n'alusalira n'alubika si kufuna ndagala nnyingi nazenyerera, nedda ayagala ettooke, ate si katooke wabula ettooke ddene nga liriko n'eminwe eminene. Basaba ne banyabo nkyova olaba nkyannyonnyola lunyiriri olwo ne bwe naakomaawo ndaba obudde buntwalaganya, naye nina oddunnyonnyola tutegeere bulungi. N'olwekyo kyava agamba nti we can say that fruit represents Christian character, such as fruits of the Spirit in Galatians chapter 5. N'olwekyo ebibala biba bitegeeza empisa z'omuntu nga bwe tulaba ebibala eby'omwoyo mu Bagalatiya essuula ey'okutaano. Njagala kubaako nategese ebintu bino nga bingi bimpe entandika naye ndaba obudde buntwalaganya. Agamba nti naye ebibala ebyo byabeerangamu n'ensigo munda, byabeerangamu n'ensigo munda. N'olwekyo ndi singa ate ettabi omanyi omulunzi bw'aba alabirira endiga oba ente oba ennyana, endiga esobola okubeerawo awatali mulunzi akaseera. Omulunzi asobola okwebakamu ng'endiga ne zeeriisa mu kifo ekyo. Omulaalo ne bw'aba afudde ow'endiga oba ow'ebisolo, ebisolo bisobola okubeerawo olunaku ng'omulaalo taliiwo, osobola n'okufunayo omulala n'azitwala mu maaso. Njagala nkubuulire nti ennyana singa maama waayo afa, ennyana eyo esobola okubeerawo neewona ne bagigulira amata amalala mu nte endala. Naye njagala nkubuulire ettabi terisobola kusavayivinga awatali nduli, awatali muti. Awo we wali enjawulo. Tugezaako okulaga obukulu bwa Mukama waffe Yesu Kristo n'abayigirizwa, obukulu bwa Mukama waffe Yesu Kristo n'eri nze n'eri ggwe. Kaakati muganda wange mwannyinaze, nga ettabi bwe litasobola kubeerawo akadakiika ate ettabi bwe livaako n'ebibala biri bikala, ne juyisi tosobola bikabulamu juyisi. Kyava agamba nti without me you can do nothing. It isn't that the disciples could do no activity without Jesus. They could be active without him, as were the enemies of Jesus and many others. Yet they and we could do nothing of real eternal value without Jesus. Yaitategeeza nti abayigiriza tebalina kye basobola kukola nga taliiwo, nti eba tebaatambule, tebaafumbe, tebaalye, tebaabuulira enjiri. Bali basobola okubeera active, naye okukola eby'omwoyo eby'emirembe n'emirembe ebikwatagana ku bulamu obutaggwaawo, tewali omuyigiriza yali ayinza kikola awatali Mukama waffe Yesu Kristo. Kye yali agezaako okubagamba, nze naawe tetulina kye tusobola kukola mu by'obulamu obw'omwoyo, mu bitutwala mu maaso mu bwakabaka obw'omu ggulu awataliiwo Yesu Kristo even a microsecond. Ekyo tekisoboka, kubanga we tubeera disconnected ku Mukama waffe Yesu Kristo, tabbu weekola ki? Wejjira. N'olwekyo bassebo ne bannyabo bw'agamba nti the I am comes out in the personal word me. Yesu Kristo bagamba nze tolina kyosobola kukola awatali nze. Yali ategeeza akiriyiminga obuyinza bwonna, unveils the omnipotent, all powerful, nti ye yonna mu byonna. N'olwekyo nze naawe kitukakatako okubeera mu Yesu buli
sekendi buli kaseera. Tewaliwo byagambako nti leero siri mu mwoyo, leero si bya mwoyo. Muganda wange manyaze njagala okukakasa nti buli kaseera tuteekwa kubeera mu Mukama waffe Yesu Kristo. Paul does not use John idiom, but he expresses the same with when he says it is no longer I who lives, but Christ who lives in me. Mu kitabo ky'Abagalatiya essula ey'okubiri olunyiri olwabiri nina akatundu ke njagalamuko kagamba nti naye ndi mulamu si ku bwange nate, naye Kristo ye bulamu mu nze. Pawulo yakitegeera nti tayinza kubeera mulamu wadde akadakiika okuleka ng'ali mu Yesu Kristo. Buli lwava Yesu Kristo akadakiika we kati afa, ate omufu okuddamu okuzuukira nga Mukama waffe Yesu Kristo akomyewo. Olwo n'ozuukira omusango oba n'ozuukira obulamu obutaggwaawo. N'olwekyo tetusaanye at any given time kweteeka mu kufa. Buli lw'obeera disconnected ne Mukama waffe Yesu Kristo, buli lw'ova ku ttabi, tabbu eba ekoze eki? Ebezze. Muganda wange mwannyinaze Ellen G. White mu katabo Christian Services page ey'ebiri agamba bw'ati nti era ayongera kinogaanya bulungi nti obusobozi bw'olina kaakano oba bw'olifuna si bwe bugenda kufunyisa obuwanguzi, wabula ekyo Katonda kyasobola okukolera kye kireetawo enjawulo. Tulina obuteesigama ku busobozi bwa muntu yenna, wabula obwesige bwaffe businge kubeera nnyo mu ebyo Katonda by'asobola okukolera buli mmeeme. Tosobola kuyimirirawo ku lulwo, tosobola kuyimirirawo ku lw'abalala. Eri abantu oli agamba nti nze ndi kino lwakuba gundi, ndi kino era awatali gundi singa siriiwo, awatali mwami wange simanyi, awatali baana bano, awatali mukyala wange, awatali kitange, awatali mukama wange amuwanawana. Njagala nkubuulire ebyo byonna bikole, naye tewaliiwo kye tusaanidde kwenyumirizaamu okuleka okwenyumiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Now how can we stay connected always to Jesus Christ? Omuzabbibu guno, ettabi lino libeerawo litya buli kaseera nga linywevu, nga linywa ku muti. Agamba mu katabo Prayer olupapula lwa 12 Ellen G. White agamba nti okusaba bwe buyinza bw'omwoyo obw'ekyama. Era agenda maaso n'agamba nti okusaba kutuyunga ku nsibuko ey'amaanyi. N'agenda n'agamba mu maaso nti okusaba kutuggulirawo eri obuvujjirizi bwa Katonda obutasalako. Okusaba ng'omuzabbibu guno, ng'ettabi bwe litasobola kubeerawo wadde akaseera n'akamu nga teriri ku ttabi, ffe ekitunywereza mu Yesu Kristo mu ye munda, our constant prayers. Okubeera buli kaseera ng'oli mu kusaba, buli kintu kusaba. Ngenda wano Mukama nnuŋŋamya, okuzuukuka kusaba, bwe wawamuka ekiro kusaba, oloosa ekirooto ekibi kusaba, ndoosa ekirooto ekirungi Mukama Katonda kino kituukirize, ngenda kulya kusaba, nfuluma ennyumba kusaba. Kyova olaba erinnya ligenze
Abafalisaayo bo baatuuka ne ku extreme bwe bakitegeera nti kusaba kyobula bagenda ne mu katale nga tannagula bwe yagenda ng'agenda gula nnyanya agenda gula emboga agenda gula nakati bwe yatuukanga ku nnyanya n'asaba Mukama nkwebaza bwe yalabirira ennyaanya zino ku musiri n'ozikuuma n'ozibaza ne zibeera nga zinyira bwe ziti n'asasula n'agula n'agenda ku mboga nkwebaza Mukama Katonda bwe walabirira omusiri gw'endiga gw'emboga zino ne zivaayo nga nnungi n'agula baatuuka ne ku extreme si kye ŋŋamba ky'oba okola naye ngezaako kulaga bukulu bwa kusaba buli kaseera nali ku mufu omu nga gw'abasiraamu omusajja eyakulemberamu bagiyita solakali tuyite saaviisi eyo n'agamba nti okusaala nakugeraageranyanga vesti abasajja abambala vesti naye olw'okuba vesti eri optional oyinza ogiyita underpart omusajja n'agamba nti bw'otuuka mu kkubo nga toyambadde vesti owulira ekikubulako naye n'omusajja simanyi nnyo bakyala naye n'omusajja bw'aba atambula nga teyeerabidde okwambala underpart era owulira bw'otuuka mu kkubo owulira ekikubulako simanyi muganda wange mwannyinaze gwe bw'oyinza kubeerawo watali kusaba n'omalako olunaku nga tosabye n'owulira ng'oyina emirembe ekigambo okusaba Ellen G. White kyavudde agambye nkituyunga buli kaseera n'eggulu y'ensibuko y'amaanyi tukoze ebintu ebinene naye nga si lw'amaanyi gaffe Bafilipi agamba nti nnyinziza byonna kulwoyamba amaanyi mu kuyita mu kusaba waliwo ebintu bye tukola nga tetwandibikoze naye olwoyo atuwa amaanyi ne bikola ki ne bibaawo omuwandiisi w'ennaku zino 10 agamba nti bwe yali yakafuluma akameza emisomo gye ng'ayokya yali asuubira omuteeka mu kkanisa eri vibrant y'amaanyi mu kibuga ne bamuweereza mu bulabirizi obutono bwe bamuletwala mu bulabirizi obutono bassebo ne bannyabo ne bamuwa ekkanisa yaayo akkanisa agenda ogituukamu ng'ebeeramu abantu nga 23 olumu 210 nga babeeramu naye ate ekyennaku ng'abantu abasingamu bazeeyi n'agamba no n'agamba mukyala we wano si we nayitibwa okuweereza nze omubulizi ow'amaanyi nze akyali energetic nsaana ekkanisa y'omu kibuga enene ey'amaanyi erimu abavubuka si bazeeyi bassebo ne bannyabo ne mukazi we n'amuwaliriza n'amuwa amagezi era nti omulundi gwe yasookayo lwe bamwanjula n'agamba tajja kubuulira naye omukadde omukulu ate ng'alina mukyala ate nga muzeeyi myaka 7 kudda waggulu n'amugamba ssebo baakusindikidde wano oyina okubuulira tegeka Samweli n'abuulira obubaka bwe era ku lunyiriri luno lwennyini yabuulira yabuulira sibimanyi neekwe yabuulira naye bambi ate ye Samweli n'ateebuulirira bino bye byaliwo bassebo ne bannyabo okay mbadde ntula ku budde wano bwensigazaayo bino bye byaliwo bassebo ne bannyabo ne bwe yabuulira Samweli sabiiti ezaddako ng'abantu batono ddala nti naye mukazi we n'amuwa amagezi sitole eno ngiyita mbufunze n'amugamba yita bakyaki memba tusabire omuwendo gw'abantu bano gulinye yali hesitant yagezaako guguba naye n'aweza eddoboozi lya mukazi we ye n'ab'omu nju ye ne kwegattangako n'abo abazeeyi abajjanga ne batandika okusaba njagala mbabuulire amaanyi agali mu kusaba omuwandiisi agamba nti oluvannyuma lw'emyezi 3 gyokka ekkanisa nga tebakoze na effort yali etandise okuleeta abantu abapya nga bali mu bantu 120. Amiina. Ago ge maanyi agali mu kusaba. Amiina. Katonda okusigala ng'oli mu ye, okusabanga obutakoowa, obutamwekutulako, wamu n'okutambulanga naye, okuyita okubeera mu ye, akuyita okubeera mu ye, era olina
okumuyitanga buli lunaku okubeera muggwe. Buli lw'obeera muye ate naye alina okubeera muggwe. Eyo y'ensibuko. Eyo y'ensibuko yo yokka ey'obuyinza obw'amazima. Obwo bwe bukuumi bwokka gy'okoma okubeera nga ng'oggyibwa ku Katonda. Setaani tabeera na gy'okoma okuyungibwa ku Katonda okuyita mu kusaba, Setaani taba na buyinza ku ggwe. Buli lw'obeera mu kusaba, Setaani nga yeeyongerayo. Kristo ng'ali mu ggwe, naawe ng'oli mu ye, ly'ekkubo lyokka eritutuusa ku kkula n'obuwanguzi ebya nnamaddala. Amiina. Kamalirize tebijja kuggwayo. Njagala okukakasa ensaawa eno nti twenyigire mu kusaba. Sifunye budde bumala naye as we go along n'ababuulira ku personal testimonies. Naye naawe njagala okukakasa nti naawe olina ebibyo. Tulabye okusaba ng'okujja ekiri mu Bayibuli ku bulamu bwaffe obwa bulijjo nga kukutudde enjegere. Nina akapoloti kange ebbunga naye we kakoma bwe kati ngenda babuulira ekigambo kusaba. Ne nnyongera okugulako emmanga fuuti nga 4 okuva we nnali, fuuti 4 ku 3 ngatteko, kubanga eneesooka yali 5 ku 100. Olwo mpulosesinge lumu obwannannyini bwawo. Ne bwe ntandika okusaawawo ne wajja omukyala yali obusowo eri emabbali, najja n'agaana abaali basaawawo nti awo wawe. Ne bampita ne mugamba nenzija, n'aŋŋamba wano wange. Ne mugamba jangu enkya n'ebiwandiiko, nange nzije n'ebiwandiiko. N'agamba kale. Enkya nze nenzija n'ebiwandiiko nga biriko n'abajulizi Sitambuyero si. Ye najja, yajja na mwannyina. N'agamba nze sina biwandiiko ne wano wange. Ne mulaga ebiwandiiko. N'agamba wadde oyina naye nze wano waki wange. N'ayogera bingi ate nze nali mupya ku kitundu. Naye omwoyo n'ayogera nange munda. Bayire nali mukadde wa kkanisa, nali mukulembeze w'abavubuka. Ne nkwata ebiwandiiko ne mugamba maama, ogamba wano wawo toyina biwandiiko, ate nze ŋŋamba wange nnina ebiwandiiko. Ate gwe nkusanze ku kyalo kino. Ne mugamba kati kwata ebiwandiiko bino ofune obwannannyini obutuufu. Buli abaaliwo abaali bazze okutawulula enkaayana baakyewuunya. Ne mugamba okuva na leero kati wawo ddala n'ebiwandiiko biibyo. Nenvaawo nga seebuuziza ku mukyala. Omukyala n'atwalawo. Nentandika okulimirawo. Nentandika okukolerawo. Kati eri ku lusalosalo mu Kasonda nensimbawo ekitooke nensimbawo ekikolo kya ndiizi. Kinyambe nti bwe ndiba nzimbyewo okusalako endagala kubanga ffe abakudde mu kibayi bulungi ate zino endagala ez'ebitooke tezisumba bulungi nga ndiizi. Kyekyakinsimbyawo. Ndiizi wange n'avaayo nga bulungi, ekikolo ky'amaanyi. Kiba kituuka mu buwanvu wano nga bwakifuba wano. Ne wajja ku lusalosalo kwe nakisimba ne sayidi yeeri kati awatakyali wange. Oli alabirayo na bulungi asaawawo. Ne wajja wamerawo ekiti. Naye omukyala oli buli yasaawanga wali nga tannatundawo, buli yasaawangawo ng'ekiti ekyo akisaliza. Naye ekiti ate nga kikola ku sipiidi. Ne kitandika okuvuganya n'ekitooke kyange. To make matters worse, ettabi excuse me, ne kimera amatabi ng'ate gadde eno ku kitooke ku ndiizi wange. Simugambe nti temawo omuti ogwo. Okusinziira ku mukyalo oyo nga bwe namulaba nga bwe naatema omuti nyinza okwongera olutalo, kyokka jjukira waali wange ne tewakyali wange. Naye yalaba omuti gw'affectinga ndiizi wange ne takola kitafaayo. Negamba nkoze ntya ate mwagala nga njagala ekikolo kyange ekya ndiizi. Njagala mbabuulire.
nensabira ensonga ne mugamba Mukama Katonda saamugamba kola kino ne mugamba Mukama Katonda mpulira nnyigirizibwa olw'omuti olwo olw'ekitooke kyange olwandiizi wange njagala mbabuulira sizoni teyali nankuba yankuba teyali yankuba nga kati eno bwe tuli mu kyeya enkuba yatonnya naye kino kye neewuunya omuti ogwali omumpimpi bwe guti amatabi abiri agaali gajjeeno ate tewali namatabi gonna gaali geewunzikidde eno enkuba etaalimu mbuyaga naye bwe yandibaddemu embuyaga ennyingi omuti obutabi obwo ne buwagukako bwokka ne bugwa wansi n'omuti ne gukala luwasaala. Amina. Nkwegayira muganda wange mwannyinaze. Amina. Evviivi lye lituwanguzisa ffe abakristaayo bw'obeera mu Amina. Yesu n'abeera mu ggwe obala ebibala ebyo ate nga biri mu juyisi ebibala ebya quality ate nga bingi. Mukama Katonda akuwa omukisa akuwa amaanyi onyweze ekigambo kusaba ng'obeera mu Mukama waffe Yesu Kristo buli kaseera ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Amina. Amina nnyo musumba toyanziza toyanzeege